tugenda kusisinkana sister atuwa obulamu bwe obw'omukwano mu bitundu 3 nga love story ye eri ku sister we bwe yeekobaana ne mujja we. Sister woono atuwa story yeekobaana ne mujja woono atuwa story ne balyoka bamuliisa akakanja. Kiwulikika ng'ekitakkirizika. Story weeneggwerako ojja kukkiriza nti by'obadde omanyi ensi tekomaawo. Njagala okuba akafaananyi nga bakutte omwana wa mujjawo. Njagala okuba akafaananyi bwe bakwata omulambo gw'omwana wa mujjawo ne beesitula bukkolokolo ne bajja nga bakola lutalo kuguyingiza mu nnyumba. Naye ng'ekijja we balina okuteeka omulambo ogwo ate kiri wali. Nsaba okkirize nkutwale mu kitundu ekisooka ekya love story eno. Ne bannange ensi. Blaza Sozi nkutumiddeko mukwano, weebala okutubudaabuda, weebala okutukuuma. Agamba atya Blaza Dragon, Sister Sophie, Blaza S, mwenna mbatumiddeko eyo gye muli. Nze nazaalibwa mutaata wange ne maama tuli abaana 8 era ffenna weetuli mu 8 omwo nga tulimu abawala 2 omukaaga balenzi. Taata waffe twazaalibwa abaana ab'obukadde nga taata waffe musajja mukadde naye nga yawasa omuwala omuto. Taata waffe yazaala abaana be abaasooka yali musuubuzi wa maliba n'agatwala e Tanzania n'agatwala e Kenya. Kaakati taata waffe yali akyali muvubuka n'asuubula amaliba n'agatwala e Tanzania n'abulira e Tanzania eyo kumpi okumala emyaka nga 15. Yagenda okukomawo nga mukazi we gwe yali alinamu ekyo ekiseera, kuba taata waffe yali alina abakazi, yali alina abakazi naye ng'abakazi abazaalamu oba bw'abaana bwe bagenda naye ng'awaka waliwo omukazi gwe yali alina omukyala ebiseera ebyo ng'era yakamuzaalamu abaana 4 naye nga kitaffe alina abaana abalala mu bamaama abalala ng'abaana be banjawulo. Kati kitaffe bw'agenda eyo okutunda amaliba yabulirayo, bw'abula n'amalayo emyaka nga 15. Wamalayo emyaka nga 15 nga yabula tebamanyi wa we yalaga, naye nga kye bategerako kyali kimu nti yali yagenda kutunda maliba ge. Kati yagenda okukomawo nga omukyala gwe yali alinamu ekyo ekiseera nga muganda we yamutwala, era nga muganda we gye yamutwala mu bufumbo bwe yali alimu. Kati kitaffe yagenda okukomawo ng'oyo maama baamutwala era nga muganda we gye yamutwala nga bawa muganda wa maama oyo ng'amuzaddemu n'abaana 6 ng'amulinamu abaana 6. Kati taata waffe n'abeerako mu Uganda, n'abeeramuko emyaka gyali nga 3 nga Uganda temutambulira bulungi, n'agenda n'abeera mu Kenya. N'abeera eyo e Kenya n'abeerayo. Wabeera e Kenya n'akima omu ku batabanyi be omu agenda abeere naye. N'abeera naye e Kenya ne babeerayo eyo. Kati oyo omulenzi n'abula. Bw'amubulako kitaffe n'akomawo e Uganda. Kati bw'akomawo e Uganda nga wamaze emyaka nga 2 nga talina mukazi nga n'abaana b'abakulu baawasa batandise n'okuzaala. N'abeerawo awo nga talina mukazi, n'abeerawo awo yali musajja musiraamu era nga bamuyita Nahaaji. N'abeerawo awo kati waliwo mukwano gwe baali mu matikkiro oba gaabaana oba biki bwe bityo gye yasanga jjajja waffe azaala maama waffe. Jjukira jjajja waffe ono omusajja yali mukubi w'amataali ng'atambula mu Uganda, Kenya, wa. Kati jjajja waffe oyo balina we basinkanako ne taata waffe e Kenya ng'agenze okukuba amataali n'amusinkanayo ne banyumyanyumyamuko awo naye tebanyumya biwanvu nnyo. Kaakati baali banyumyanyumyako awo nga jjajja waffe oyo okwolwa amataali gaali mu Uganda tegaali wala. Ku mataali okwo yali agenze ne maama waffe mbu ne mwannyina nga maama waffe mbu akuzeekuzeemu nga jjajja atandise okuyita naye afuneko abasajja abategeerekeka abaliko n'akasente.
so kitaffe yali aliko n'akasente ke mu ebyo ebiseera ng'alimu akasente ke ng'era akawogo tagula ka 10 ng'agulira ddala ak'olukumi akawera. Kaakati eyo gye yasanga jjajja waffe ne banyumyanyumyamu awo n'amubuuzabuzaamu mbu kitaffe n'amunyumiza nga bw'amaze emyaka nga 25 nga talina mukazi naye nga kitaffe yali akuze ng'akuliridde. N'amugamba tofaayo nze ndina muwala wange waali tazaalangako mwana muto ajja sobola okukuuma. Kitaffe ne yawangulira kamaama kaffe nga kakyali kawala kato ku myaka 19 n'afunibwa omusajja wa myaka 6+ ng'alina n'abazzukulu abaagala okwenkana ne maama waffe. Bw'atyo n'amutwala. Naye bannaye maama waffe yazaala oba yazaalanga buli mwaka ng'azaala simanyi. Kuba amazima gali nti sozi twenkanankana oba omu asingako munne emyezi bwezi sibitegeera. Kuba omusajja oli yali mukadde naye yali takuba miisi. Yafa ng'amuzaddemu abaana 8 ate ffenna weetuli naye kitaffe yafa nga alina emyaka 9. Kuba yafa nga nze ndina emyaka gyalinga 5 baatugamba yafa alina emyaka nga 9+. Kaakati ne tukula ffe nga kitaffe tumuyita jjajja era ffe twalwawo okutegeera nti taata jjajja ye kitaffe era ffe okutegeera nti taata waffe oyo gwe twayitanga jjajja yali taata waffe ng'amaze kufa. Ne tulyoka tutegeera ng'awo ensi etandise otunyiga. Jjukira taata yali waali nga tutambula naye tugenda naye eyo mu zidduwa oba okitegeeramu ebyo ebiseera ebyo wabeerangawo dduwa ezabutitadde nga tutambula ne tugenda eyo ku mawuledi ne tulya omuceere ne tukomawo nga tuzunga ne jjajja. Ng'era ffe we bamubuuza abazzukulu bo baali naye ng'abamu be yali awangaala nabo baali bamanyi nti tuli baana be naye olw'okuba nti yali musajja muzeeyi ate ng'awaka waliwo abaana abakulu abatusinga obukulu naye nga bamuyita jjajja. Naffe ne tukitwalira awo ne tumuyitiranga awo jjajja mukyala jjajja mwami naye nga taata waffe oli maama. Munaaye taata bw'atyo jjajja waffe bw'atyo n'awummula n'afa. Naye nzijukira omanyi simanyi nnyo okunyumya jjajja oyo nga yaakafa eddiini y'abasalafu eyo yali yaakajja mu Uganda oba yali weeri oba yali yaakajjaawo simanyi naye nga eddiini eryo ery'abasalafu mu ebyo ebiseera ebyo nga lyaliwo eriringa lingi nnyo nga lingi eddiini ly'abasalafu. Kati okusinga taata waffe yazaala abaana abalenzi abakulu batono naye abawala bangi. Kati abawala nga bangi ate gye baafumbirwanga balinako akasente. Kati abalenzi nga batono ate nga bonna basalafu. Kaakati ne wabeerawo katemba nga abawala baagala okusoma dduwa eno ey'amakumi 40 ababika taata waabwe bamubike biki bityo bwe bityo naye ng'ate abalenzi bo basalafu ebyo tebabikkiririzaamu. Jjukira abalenzi bakiwakanisa bwe kibeerawo eri ku muzikiti gwabwe gye basaalira bagenda bakuba kibooko naye ng'abawala baagala kibeerewo. Kaakati naye nga nali sinnaba kujja mu magezi bulungi nali ndi mu myaka awo nga 7-8 naye nga ntegeera. Nzijukira awo senga n'asamira. Senga oyo yali mukazi nga mukadde nnyo n'asamira. Jjukira taata waffe yali Haaji ng'ate ali omuceere gwa mawuledi. Kakati ng'ate batabanyiibe bagamba Haaji tebamusomera dduwa tebamwabya simanyi biki ate ng'abawala bagamba kijja kubeerawo. Jjukira abawala ate bo nga gye baafumbirwa balinako akasente naye ng'abalenzi bo tebalina kasente bulungi. Kati senga waffe oyo gwe banzibulamuuze. Senga oyo n'agamba omuzimu gwa kitaffe gumulinnye n'agamba wadde nze ndi Haaji naye ng'ate oyo senga yali ayagala nnyo okulya. Ku Macy's Quality Beddings enansana ku masitowa opposite stage ey'Ekyebando wansi wa Epic Motel tukwaniriza ku dduuka wojja okusanga buli kye weetaaga okubeera n'ekisenge ekirungi okubeera ne bedroom ennungi.
from mifaliso, mattress covers, mattress protectors, njogera ku masuka, pillow cases, njogera ku blankets, bed cover, duvet, mosquito nets, carpets, doormats, ironing boards, njogera ku nights ezakabi byonna ng'obisanga ku Massey's Quality Beddings enansana ku mastore opposite stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Ku screen nga bw'olaba nnamba za Madamu Massey, munoonyeeko musinkane, munoonyeeko akuweereza ebifaananyi by'oyagala siima mukkanye kibe nga kiggwa. Senga oyo n'agamba omuzimu gwa kitaffe gumulinnye, n'agamba wadde nze ndi Haji naye ng'ate oyo senga yali ayagala nnyo okulya. Nzijukira kuba yali yakafa wano eno jjujjuuzi. Wadde wayiseewo era emyaka nga 10 bukyanga afa, naye afudde ndimu amagezi nga ndiko n'abaana 2. Kati oyo senga n'abeeraawo mwasamira n'asinza bali eri abasalafu ki amaanyi, ne basoma dduwa, ne batta embuzi, ne tulya ennyama y'embuzi eyanviirako okukyawa okulya ennyama. Kuba baasala embuzi ng'olukubakuba lutonnyerera bwe ruti, ne bafumba ebyenda by'embuzi nga birimu emboga. Kati ffe tetwalya ekiro, naye bwagenda okukeera ku makya nga bannaaye ng'ekiri ng'emboga za green nga zonna zirimu obusa bw'embuzi. Bannaaye nasesema, nalwala. Nze gwe mulaba n'enkyawo okulya ennyama. Nga ne bwe ndaba obulabi ku nnyama bwe nti ze nangiyiika olutiko olwakiri kye nalaba. Kaakati awo ne tubeerawo. Kati taata bw'afaawo ne bamuziika, ab'abaana baabwe abaali babeerawo nti olw'okuba taata yali waali ng'akawogo weekali biki ebyo, abaana ne babatwala. Ne ku ffe abamu ne babatwala bakulu baffe ne bagabanaganako abamu. Nze nali njagala nnyo okubeera ne maama, era nze buli yantwalanga ewuwe saawangaalayo ge mazima, nga njagala nnyo okubeera awali maama wange. Ng'ate awo ntandise okutegeera nti oli yali maama, bwe twali tumuyita nti jjajja nga si jjajja. Bano eno be twali tulowoozanga nti be ba maama baffe, era nga bwe baba bazze tubakaabira n'okugenda nabo baali baganda baffe. Kati awo nga nkitegedde nti gwe nalinga mpita taata nti jjajja nti ye taata, nono gwe nalinga mpita nti jjajja mukyala ye maama. Ti awo ne nzijamu ki amagezi, nze nga saagala kubeera muntu, njagala kubeera ne maama wange. Kaakati awo olutalo lw'ebyenfuna ne lutandika, bakulu baffe abalenzi baagala ebyenfuna. Taata yali alese, jjukira taata waffe yali alinawo ki akawogo nga yali akozeemu, kuba ebyo ebiseera ng'omusuubuzi w'amaliba abeerera ddala ne ssente. Era kitaffe yali ne ssente ze nnyini ng'agula, ng'alina amayumba mu kibuga ekimu eyo mu Busoga, ng'amayumba mwegali gennyini, ate nga n'abo abalenzi, kuba yali azadde abaana be ab'obulenzi naye nga si bangi abakulu, nga buli mwana alina ewuwe we yamuwa nga waali ne famire ye. Kati naffe abato be yali azadde ng'abalenzi balina ewaabwe, n'abawala naffe twali 2, naffe ng'atugulira akafo kaffe. Kati ne maama nga mbu ng'agambanga nti mukyala wange nafuna omwana abe ndi muto, nze obudde bwonna nfa muleke, naye ndina omulekera awaawe. Ebyo byonna ffe jjajja waffe yabitunyumiza, ne maama waffe ono taata gwe yaleka awaka n'agenda n'abulira e Tanzania gwe yali alina, byonna yabyogera nga tannafa, naye yali yakafa. Nga byonna abinyumya, kuba yatugamba nti yajjanga n'abakyalirako, nga byonna abitunyumiza. Kati awo ebyenfuna munaye byaleeta obuzibu, nga baagala okutunda mbu batugulire awagazi, simanyi biki batugye mu ttawuni tugenda kwonooneka biki ne bibeeramu awo keerera. Ate jjukira bo baali basajja bakulu, era maama waffe ng'akyali muwala muto, okitegeera ng'akyali, kuba batunyumiza nti taata waffe yagenda okufa nga maama waffe tannaba na kuweza myaka 3 kitaffe okufa.
nga mama waffe tannaba kuweza myaka 3. Ababinyumya bwe batyo bwe bitunyumiza kuba naye yamala n'afa ng'era ffe tukyali bato nga zedde emyaka 13 maama we yafiira. Kati ne bijjamu awo nga baagala okutunda, kati ate nga jjukira ne maama waffe tebaabazaala bangi, babazaala 3 bokka bawala. Maama waffe yeesigamye ku baganda be bakyalo abe. Omanyi omuntu nga yafumbirwa mu kyalo n'obwongo bwe bubeera bwakyalo aba tasobola kulwanirira bwe bityo. Kati pressure z'okusinza maama waffe amaanyi ne bakulu baffe ne batunda ebintu byonna kitaffe bye yali atulekedde. Maama waffe n'alwala. Teyalwala bbanga ddene n'afa. Kuba nzijukira nali ngenze mu P6 maama we yalwalira awo n'afa. Bwe batyo naye ne bamuziika. Awo nno duniya n'etandikirawo tugabana. Nze gwe mulaba nazunga mu baganda bange naye nze gwe mulaba nakulandi n'empu. Tujjukira anti abaana abo be bazaala ab'obukadde tebagambwako. Ffe nga tuli baana ba jjajja tonna kyotugamba nga jjajja musajja waali ye ng'otugamba otya nga jjajja musajja aboggola n'akuvuma ku maamaayo genda oli ennyoko simanyi biki ebyo ayeye nga genda oli akukooneko bw'ati dduka misinde ewa jjajja mwami kuma nnyoko ng'aboggola tataboggola ne baboggola. Kati ffe ng'ebyo byatukuliramu. Nze gwe mulaba nazunga. Nze mu wiiki emu oba nga ntalaga mu maka g'abantu bameka. Nze gwe mulaba nazunga. Naye okukakkana kwabo balamu bange kwaliko mulamu wange nga yali mukwano gwa maama wange nnyo. Kuba baali bava ku kyalo kyekimu ne maama wange era nga bo balinga ba Luganda. Munnaye yagamba waayi kangumeekuze mulamu wange anaazunga anaakomawo. Mulamu wange oyo ne yeewaayo n'abeera nange naye era naye teyabeera nange ebbanga ddene. Nze ku myaka 14 nali neewangulidde olenzi nga ndi mu bufumbo. Naye bannaye abaana abawala tetumanya nnaku yaffe. Bwe batyo mulamu wange oyo n'abeera nange ne tubeeraawo. Kati awa mulamu wange we nali ebyo ebiseera yali alinawo obuyumba bw'abapangisa bunene obw'ettaka naye nga luwanvu bwe ruti naye nga kuliko abapangisa be. Kati ng'awaawaka mulamu wange oyo nga mwannyinaze yamulekawo naye nga mulamu wange omukyalo omuyiribye era abeesaawo abaana be yabalabirira yabasomesa buli kimu. Naye olw'okuba nti yali ali ku ttaka lya kika nga yazimbako obuyumba bwe obw'abapangisa ng'alina abapangisa baabo abavuga booda z'obugaali bano bankola ku byuma bya kasooli bwe batyo. Kuba abo bwe baali kumpi ne ttawuni ekyalo naye nga kumpi ne ttawuni era ng'okuva eyo mu kyalo okujja mu ttawuni booda y'akagaali mu ebyo ebiseera ng'ekutwalira nnusu 2 ogenda 2 n'okomawo 2 bwe batyo. Kati nze ne mbeera n'oyo mulamu wange. Kati awaawaka twali tuzannyanga nnyo emizannyo ginene egy'akakebe, kusamba mupiira, kwepena, kubuuka bulaada, kuzannya salamiya bwe bityo nga tubizannya nnyo. Naye awaawaka buli mwana yali alinawo best friend we. Aisha Furniture Mart ebbanda kozesa omukisa ogwa 50% discount promotion ey'omwezi guno ogw'omwenda nga buli kibajje kye wali weegomba mu Aisha Furniture Mart okitwala nga kisaliddwako ebitundu 5 ku 10. Bw'okiramuzaako kyali kya bukadde 3 mu promotion eno okitwalira kamu kitundu, kyali kya bukadde 5 okitwalira ku 2 kitundu, kyali kya bukadde 10 kati 5 mu promotion eno ya 50% discount. Njogera ku bibajje omuli ebitanda eby'abakulu eby'abaana, njogera ku ntebe eza family entonotono, family nnene, njogera ku dining tables, dining chairs eza family entonotono okutuuka ku family nnene, njogera ku wardrobe sideboard, njogera ku center tables, dressing mirror, shoe racks, madirisa, nzigi,
njogera ku furniture akola mu fumbiro yenna ng'omusanga mu Aisha Furniture Mart Ebbanda. Ku screen nga bw'olaba mama Aisha Najemba alina ennamba egimunoonyeeko musisinkane wali eri ku showroom Ebbanda kibenga kiggwa. Naye awaka buli mwana yali alinawo best friend we, buli mwana. Kati nze nga sirina, kati kwaba abapangisa ba mulamu wange waliwo omukyala ng'alinawo kalamuke akalenzi kaali kasomaga kali mu kyakutaano, naye nga nze tebannaba kuntwala ku ssomero. Kati nange nenkeeteekako omukwano, naye nange naafuuka mukwano gwange. Naye oyo omulenzi yali mukulu nga nsinga, oba yali ali mu myaka nga 16 17 nga nsingira ddala, ate nze awo nali ngenda kweza myaka 14. Netubeerawo kati omulenzi n'asoma naye n'agwa. Kati bwe yagwa n'atandika okukola ne muganda we ku kyuma. Yatandika okukola ne muganda we eyo ku kyuma, n'afunayo mikwano gye eyo ne bapangisa akayumba eyo nga takyakomawo eno ewa mulamu we, naye nga mukwano gwange ng'ajja n'andabako ebyali ebyokujjanga n'andabako ng'ate tufuukira ddala ba mukwano gwe nnyini nga ffe ate ebintu tubitwala ku level ndala, nga tubeerawo bwe tutyo. Kati mulamu wange oyo ne babimubuulira. Mulamu wange n'aŋŋamba mbadde njagala kutwala ku ssomero otandike okusoma, ate kati laba byozeemu biki. Naye olowooza nga mbiwulira, nga sibiwulira. Ne mugamba nze kati mulamu sigenda kusoma, nze nziramu nti ate nsoma ekyokuna. Olwo nno nga bantutte nkoze interview njigudde, nali nsoma ekyomukaaga nga ngenda mu kyakuna. Ne mugamba nedda mulamu, jjukira muto wange nkoma waffe mama gwe yakomako ali mu kyakusatu, ate kati nze ngende nsome ekyokuna ate nga sisuubira nakuyita. Neŋŋamba nedda mulamu, nze njagala munfunire ngende nkola obwawusigalo. Mulamu wange n'agamba nedda, tekisoboka, ogenda okola obwawusigalo bibeera biswaza, ddayo osome. Ati n'okoma mu P7 nze nja kufunira ekyokukola, nkutwala osome ekyalaani oba nkutwala oyige enviiri. Nembigaana ng'awo laavu endi bubi ye kaali kameka ng'omulenzi tankubye lubuto. Bwe batyo nga nfuna olubuto. Bwe nfuna olubuto kati ng'omulenzi ate talina waakunteeka. Nze nga ngenda ngamba mulamu w'omulenzi nti ndi lubuto, naye ate awaka tebannaba kitegeera, naye nga nsesema nga mpulira empewo. Kati kwaba abamu abo abapangisa waliwo omukyala omupangisa, naye nga mukulukulu bw'ati nga tumuyita ssenga, naye yali wa muziro gumu ne maama wange, naye ng'ayogera nnyo ebintu eby'ekikulukulu, ng'era abantu abapangisa abaali awo awaka bonna nga bamuyita ssenga. Naye yali atunda matooke. Kaakati ku makya nga nze gwe mulaba njagala nnyo ebikuta by'amatooke, nga nkwata ebyo ebikuta by'amatooke ng'oyo omukyala yali mutunzi w'amatooke ng'awaatiriza obutooke, naye nga ngenda ku mulyango gwe nga banene abalunda embuzi bajja ne bajjawo ebyo ebikuta by'amatooke ne batwalira embuzi. Kati nze nga ngenda ku mulyango gwe nenzijjako ebyo ebikuta by'amatooke nembitwala ng'awaka nembyokya nembirya. Si kuba nti waka waali tewali mmere, naye nga byempulira byenjagala okulya nga mbiteekako bukamulali obwo n'omunnyo nembirya. Kaakati lumu nabijjawo natuuka ng'awaata, ne ntuulaawo ne tutandika okunyumya, ne twenyumyanyumyako awo ku lubalaza lwe yali yasimbawo kakamulali. Kati ebikuta ebyo bye yawaatanga nga mbisonseka mu ssigiri, bwe tunyumya nno bwe mbiteekako kamulali bwe ndya. Nangamba lwaki oli ebyo ebintu? Ne mugamba simanyi naye bimpoomera. Nankwata waneno mu bulago bw'ati nangamba nti naye mwana wa muto wange, kuba era ye yali asinga mama waffe obukulu, ng'era mama waffe amuyita muto we. Ati mwana wa muto wange okimanyi nti oli lubuto? Ne mugamba nze siri nti olubuto nga nalugjawa. Nangamba oli lubuto ate nawulirako nti mweyagalana ne kado kalamu ka gundi.
zoyo simanyi najjabeera kuba ukajavaawo waneeno yagenda mpulira nti simanyi biki neneewakanyisa kati bwe yakiŋŋamba ku makya nenkeera nengenda nenkonkona oyo omulamu w'oyo omulenzi nemukonkona nembimunyumiza so nga nali simanyi nti nali mbinyumya nga ne muganda w'omulenzi mu nju mwali nemunyumiza nga bwe byali ne gye twatondonera vanira biki byonna ebyo nembimunyumiza n'agamba okakasa nti ye nagamba omanyi tugendagenda mu ddwaliro munaye kaakati bwe tutyonze nenzirayo awaka kati mulamu wange n'agamba ng'okedde ku muzigo gwa maama gundi obadde omugamba ki nemugamba nti anti waliwo omukyala gwe yali anfunidde eyo mu malookapu kuba oyo omukyala yali akola eyo mu malookapu nti yalina gwe yali anfunidde nange ntandika ogenda ng'okola ku lookapu naye omukazi ng'atidde nze nkyali mwana muto nnyo bayinza okunsangawo awo ne bamukwata lwaki aba akozesa nze omwana omuto n'agamba nenga oba naye omanyi nti mulamu wange oyo yali alaba nnyo abaana b'abajjabe abafunira awaka embuto naye omanyi nti nze okutegeera nti ndi lubuto oyo senga okundaba nga ndi lubuto tugenda mu ddwaliro ng'olubuto lugenda mu myezi 5 naye nga mulamu wange takimanyi kwokuba nze saagendako mu nsonga kuzijjukira lwe banzijjako embuzi oba lwero lwe nafuna olubuto kuba lwe banzijjako embuzi na breedinga nnyo naye nali sirwalangako nze era nga sigendangako mu piriyodi nalabiraawo olubuto kwokuba kwolwo olunaku lwe banzijjako embuzi lwero na breedinga nnyo era oyo omukyala mwennyini kwokuba ye yakola enteekateeka eyo yonna okutuuka okunzijjako embuzi yakirimu era yakiteekamu omukono era yakola kyamaanyi namunyiigira nno naye kuba yeyanzijanjaba yeyanguliranga amakerenda okunfumbiranga kamunye n'agamba genda wenyige kola bwoti biki byonna ye yabikola naye kati kanzire waneeno ne kati mulamu wange bwe yambuuza ne mugamba nedda bwe kito si bwe kibadde nze ne munyumiza ebyo nti abadde anfunidde omulimu naye bwe twagenzeeyo omukazi yatidde mukyali mwana muto kati alina ate wayagala okufunira ngende nkole mu bayindi munaye oyo omukyala ng'agenda ku mulimu nga bwe yagenda ng'akomawo awo ssaawa 6 kuba omulamu wange naye aba avuddewo ng'agenze gy'akolera kati mulamu wange oyo yali alina w'akolera nga basiba amajjaani agag'omu bupapula ge baasibanga njogera ku mwaka 2006 mulamu wange ng'agenze okusiba amajjaani kati mulamu yali 2007 nga mulamu wange agenze okusiba amajjaani kati oyo omukyala n'akomawo najja nankima ne tugenda mu ddwaliro sozi omanyi ogenda mu ddwaliro nga nina olubuto lwa myezi 4 lugenda mu myezi 5 naye ng'awaka tewali akimanyi. Nsaba okutegeeza ku Dembelio Properties and Associates. Okimanyi bulungi nti tulina estate ensangi ku Masaka Road, estate Bujuuko ku Mityana Road, estate Ejjeza ku Mityana Road, estate Wakiso ku Hoima Road. So nga ate gwe agamba nti sozimo ezo estates nnungi ne sinnatuukawo. Waliwo bayinza okunteeka n'enfuna 5 ku 5. Omukyala namuleesa abinnyonnyola. Baklanti baffe aba Dembelio Properties tubabuuzaako mwenna mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. Kakati tukomyewo nate tulina baklanti baffe bulijjo abatugamba bannange mutunda byapa byokka ffe twagala ggula ku mmwe. Tulina abatunda ebibanja tubiwulira naffe twagalayo abalina ssente zaffe entono ezitandikirwako. Si ntono buli ssente emala naye kale buli omu alina oba obusobozi bwe. Nga waliwo abagamba obusobozi bwange bukoma wano $1,000,000 na $5,000,000 na $1,000,000. Naffe mutuyizeeyo newe kiba kibanja newe bandagaano tubaleetedde estate empya. Ndowooza mugiraba etandika na kkubo lya kyalo ekkubo lirino neighborhood mugiraba byonna tugenda balaga neighborhood mulabe. Tetwayagadde gisenda nnyo kuba twagala tubagulizeemu ebintu ebimu ng'osobola okuba ebitooke obyetaaze
osobola okubeera gwe ng'ogamba omuti gwange ogwaffene mugulekeemu. So twagiresenga bweri nti buli omu paati yo ekirimu kyotwala. Gwasalawo nti nzaa saagalamu muwogo, gwasalawo nti nedda saagalamu ffene, gwasalawo nti omuti gw'omuyembe ogwo mugugjeemu nedda. Naye nga estate nnungi nnyo 5/5 naye oli wadde mbogamba anze njagala 5/5 2 njagala 5/5 3 oba emu. Bannanga bamanyi bulungi sayizi y'ettaka. Nkimanyi bulungi mumanyi nnyo 5/5 etegeeza ki. Okimanyi bulungi oteekako amakaago bulungi n'osigazaawo ne compound yo osobola oteeka emmotoka abasinga mwine emmotoka zammwe. Nkimanyi bulungi 5/5 muzimanyi. Neighborhood nungi masanyaze mazzi weebiri abamu mubuuza nnyo nga tewali banneighbor kati temunnaba kujjagula banneighbor n'abajjawa. Awo mbadde nsaaga mu banneighbor weebali era mugenda kubalaba weebali obusukka kkuba eri gye bali kubanga wano walina kuba wammwe mmwe mulina oggulawo. Saagala muŋŋambe banneighbor nga wano tebaliiwo. Estate muwulidde empya kitegeeza mudduke mangu mugule mutandike okuzimba. Ndagaano 5/5 ku miliyoni okutandikira ddala ku miliyoni 5 n'okwambuka. So woba omanyi mu nsawo yoweza miliyoni 5 tunoonyeeko. Neighborhood tugenda gibalaga yonna weeri yonna mulaba amayumba. So mutukubireko ku namba zaffe mama nga oziyitawo. Tubeerawo ku office zaffe okuva Monday paka Saturday. Esimu zaffe nga bulijjo 0752 110514. Onoonyaako nkubirako bane ku WhatsApp. Abasinga ogamba nakoleza message oluddewo okuddamu kati saawa zino nzuuno mbanoonyeza birungi. So estate yaffe gye mbadde mbanyonyolako empya ey'endagaano 5/5. Abategera bulungi Mityana Road abasinga mu mpita mama Mityana Road okusinga ono ye twamwekwata. Kakati ojja Kiwawo kyamira Kiwawo ku muzikiti nojja kilomita ziri 2.5 okuva ku main. Amasanyalaze n'amazzi tugenda bibalaga, amasanyalaze tugenda gabalaga. So boda ekinene nnyo ya 2,000 okuva ku main. Then ettaka muliraba litandika naki na kkubo lya kyalo naye 5/5 n'okwambuka. You can decide otwale 2-3 nnya naye ziggwawo mangu kubanga tuli ku miliyoni 5 n'okwambuka. Sozi omanyi ogenda mu ddwaliro nga nina olubuto lwa myezi 4 lugenda myezi 5 naye nga wakati wali akimanyi. Namugamba nti nze siddayo awaka nti kuba mulamu wange wabitegeerera mulamu wo bagenda musiba. Bwe batyo ngamba kati tukole tutya nga tugenda omulenzi nga ngamba sookoddeyo awaka noonye omulenzi tulabe ng'alina ssente nga musobola okupangisa akayumba. Munaye nga banoonya omulenzi nga bamuwa olugambo. Omulenzi bamuweera olugambo bwe bati yakwatirawo kubo limuleeta awaka. Yajja awaka nga musanyufu yenna nampazihaga naye nga sibitegera. Nze gwolabanga n'awaka ntandise okutyawo ne mugamba kati tuzzaako ki. Nangamba omanyi kankutwale mu kyalo ewa maama. Munaye bwe batyo nga nze nsolozaayo obugoye bwange nga mbuteeka mu kaveera aka green. Edda wabeerangawo obuveera obwo obwa green obwabeerangako ne kalenda. Nze zijjukirayo yebbaga yange yantwala mu bufumbo. Munaye bwe batyo nga nkwata nga nsooka ntwale ewa ssengaawe ebuwenge. Bannaye nga tugenda nga tubeereyo ebuwenge ewa ssengaawe. Ng'omanyi twebika gomesi ya ssenga gy'asiibyemu. Nga gye twebika twebaka ku biwempe. Twalako nze nno naali sirina ngoye nti oba nina sikaati oba kiteeteyo omuntu kyayala ku buliri nedda. Nga twebaka ku bisampa ebyo bye baluka mu byayi by'oku bitooke. Keko twebaka ne tufunayo ka hoteero ne tutandika okuweerezaawo mu ka hoteero biki ebyo. Ne tubeerayo yensi n'etunyiga omulenzi n'agamba omanyi tuddeyo nkutwala ewa maama wange nze ngende nkole. Bw'atyo nnyina ne kitaawe baali bakyaliwe wasengeyo twamalayo omwezi nga gumu kitundu. Ne tuvaayo ne tugenda ewa maama we. Twatuuka ewa maama we n'asanyuka muzeeyi ye yasanyuka naye maama we yatya n'agamba omwana abendi nga muto bagenda kusiba. Nno sigendangako mu ddwaliro
naye ng'olubuto oli myezi galugenza myezi 8 naye nga sigendangako mu ddwaliro wadde n'olunaku n'olumu. Nagamba kati omwana abendi wuuno muzunza buzunzi tomutwalangako mu ddwaliro. Ne bampa ekisenge ne banongookeza awo ekisenge mu nju ya nnyina n'ekitaawe ne banongokezaamu ekisenge. Bwe batyo ne banteeramu ekitanda bineeno bye ndifiira wano eno. Omulenzi n'agenda n'atema emiti nakati ekitanda mu kikyalimu. Ne banteekeramu ekitanda ne basala pasikalamu ne bankolera ekitanda n'omufaliso. Omulenzi n'alumba ekibuga n'agenda n'atandika n'akola. Nze n'embeerayo eyo mu kyalo n'omukadde ne bantwala nga mu ddwaliro nga waliwo mulamu wange. Mulamu wange oyo bawe yafiira mu simanyi mu bajaasi b'e Somalia nga yakamuzaalamu abaana 2. Kati oyo mulamu wange nga yakomawo awaka awo wabeera n'abaana be naye ng'atambula ng'asala ku kyalo abantu enviiri abateeka mu ddaayi n'obuzigo bwe batyo. Nembeerawo awo awaka nga mulamu wange oyo yantwala mu ddwaliro ku buhealth center obwo obw'omu kyalo. Mulamu wange y'omugezi yantegeerera antwala mu ddwaliro ne tukomawo awaka bwantwala bwe batyo. Omulenzi naye ng'akomangawo ko ku wiikendi akomawo olwokutaano n'abeerawo olwokutaano olw'omukaaga ne ku Sande n'akeera ku Mande n'agenda n'akola. Kati ne tubeeraawo olubuto ne lukula bwentyo ne nzaala akaana kange kaali ka buwala. Naye bannaye nze mbabuulire olubuto bwe lwannuma nali simanyi nti lubuto lunnuma kuzaala. Bannaye gwe mulaba nayagala ng'ogenda emmanju dakiika 2-3 ngenze emmanju dakiika 2-3 ngendeze emmanju. Kati waliwo mulamu wange omulenzi. Mulamu wange oyo omulenzi kaali kasoma nga kali mu siniya 1 oba bwe katyo ke kaali kadda kwadda ku bba wange nga kalinga mu siniya 1 ne kagamba oba mulamu olubuto lwe lumuluma ne kagamba ne mukamulamu gundi yali agenda kusuula omwana mutoyi bwe katyo ne kansimira ekinnya ku luserebende lw'enju. Ng'etyo nenzunga nno kiro. Mulamu wange kwe kugamba mulamu oba lubuto lukuluma. Kati nze mu kisenge gye nalinva nga waneno mu ddiiro waliwo abaana abasulawo naye nga bampayalingira buneno obubbalu bwobwo obw'omu ttooki nga bwe bansibira mu kisenge kyange era nze omwange nga temubeera kizikiza. Kati nali nfuluma bwe nti nga ne Sezaala wange oba yali ava bweru ng'ayingira ensungu eneyabika nasesema. Omusajja n'ayita Sezaala wange n'ayita mukazi we, omwana ono alabika lubuto lwe lumuluma, vaayo jangu olabe. Omwana ono mulamu we yamwogeddeko okuva emisana gwonna nga embeera ze tezirabika bulungi. Kati omulamu nnyazaala wange n'avaayo. Kati ono mulamu wange ate si byadda byali oba biri eyo mu byalo. Okimanyi nti waliwo amaka ng'omwana omuwala aba avudde mu bufumbo tasula mu nju ya kitaawe ne nnyina asula mu kiyungu. Naye okimanyi nti ffe abaakaakati omuntu bw'anoba mu bufumbo ng'obufumbo buganya asula mu nju ya kitaawe. Oyo mulamu wange yali asula mu kiyungu era nga mu kiyungu etumaliriza okufumba ng'ategula ebintu abizza ku mabbali nga saawa ekifaliso kye ekya pasikalamu nga kwe yeebaka n'abaana be. Kati nnyazaala wange ng'agenda akonkona ku kiyungu nga mulamu wange oyo nga ggulawo. Nga mugamba n'omanyi mulamu we alabika mu olubuto lumuluma. Naye oyo mulamu wange ng'avaayo. Kati awo awaka wali mulamu wange omulenzi ng'avuga booda. Ebyo ebiseera booda za piki zaali oba tezinnayala nnyo, yali avuga booda y'akagaali. Naye ng'avuga booda y'akagaali ng'ava eyo mu kyalo n'ajja mu kibuga mwayiririza emirimu gye. Munnaye ekyo ekiro bwe batyo nga banteeka ku booda y'akagaali
n'akaveera kange nga bantwala mu ddwaliro. Nali twali twakatuuka mu ddwaliro tuli awo ne mulamu wange yali mu kukola nga bba wange. Buli kimu gwe bali ogamba kino nga temuli, kino nga temuli, giraavusi biki nga ne nnyazaala wange ne mulamu wange be natwali tulese awaka nga nabo bagenze ku neighbor ne bajjayo gaali. Bwe batyo ne bajja. Ku makya ziwera ssaawa 11 nga nzaala omwana wange ow'obuwala naye bannaye nazaala akaana akakatiti. Omanyi omwana ataaweza na haafu. Omwana wange teyaweza ne haafu teyawera. Bannaye akaana kange kaali katini nga ka bbulaaka nga konna kali kaga enviiri nga zaamujjula ne mu feesi. Bannaye oli omwana iya naye bwe batyo nga ssaawa 11 nga nzaala akaana kange. Kati omulenzi ono muganda we bwe yagenda okukola ng'agenda abuulira omulenzi munnaye oli eno naye mukazi we yazadde mwana kimuwala. Tolowooza omulenzi yakola. Bwe batyo ng'omulenzi ng'agenda agula enkota y'ettooke ng'agula emboga entula nti ebiseera awo nali sirya nnyama. Aguze entula, binyeebwa, mutungo, biki, kawunga ka buugi, aguze pawuda, aguze ebiseera twali tukozesanga sleeping baby, aguze oguzigo ogunene ogwa sleeping baby, aguze guneitirozi gwa pawuda. Bannaye kyataaleeta oba naye yali asondereza obusente bwe nga yeeteekateeka simanyi. Ng'ajja ng'awulira essanyu ng'alaba akaana ng'agamba akaana kange nga kanfaanana wadde kawala naye nga kagamba nti kamufaanana. Tebannaba kamwa kyenyi konna kajjula enviiri muneeno mu matu. Bannaye ne tubeera awo n'akaana kaffe. Kati olw'akawungeezi mbusenga mweno famire gye nafumbirwamu senga w'omulenzi yajja n'amu omwana ekyenyi. Kati senga najja akawungeezi omulenzi n'agenda n'aleeta senga we. Bw'atyo n'amu omwana waffe ekyenyi n'amutema akasonda. Omwana ne tumubbulamu nnyazaala wange. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana ow'obuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke. Bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira ng'afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo bwo n'embeerayo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Bw'atyo n'amu omwana waffe ekyenyi n'amutema akasonda. Omwana ne tumubbulamu nnyazaala wange. Munnaye bwe ntyo n'embeerayo. Mwana wange namuzaala 27 mwezi gwa 9. N'embeerayo. Kati omwana wange abeera aweza emyezi 6. Abawaka ne bategeera gye ndi. Nali ndi awo bulaza wange anzirako. Ng'ajja n'ono mutabanyi w'ono mulamu wange abaali bapangisa kweyo enju yaffe. Munnaye nga tamuleeta. Baali tebamanyi wa wendi naye abo abaana be bajja mu kuziika. Baafiirwa jjajja waabwe ne bajja mu kuziika. Ne bandaba kati be baabuulirako oyo bulaza wange. Omanyi twali tweyagala nnyo. Nali ndi awo nga bulaza wange atuuse ngazze nga ndabako ng'asanyuka ng'alaba ku kaana ka muganda we. Nga bwe tutyo nga mbeerayo eyo mu kyalo, nga mbeerayo ng'amanyirira life y'ekyalo niwe nagiyita ey'ekyeyo. Kaakati oyo senga wa bba wange
senga wa babba bange yali alina mutabanyi we kati awo 29 awo abavubuka batandika nnyo okugenda e Juba kati oyo senga we n'amugamba mutabanyi wa senga waffe oyo ng'agenda e Juba naye senga waffe yali yafuna omusajja we gwe yazaalamu oyo omwana mu tawuni nga balinayo akapoloti kati oyo omulenzi nga yazimbamu akayumba ke kabezi kwota ka Kisenge na Ddiiro kati bwe yali agenda e Juba kwe kugamba ono mutabanyi we nti nga bwagenda e Juba nga naye baawange oyo ng'alina omukazi n'abaana naye era nga bakyasula mu kazigo ke kamu abavubuka nga 8 ngaye ne mu bwongo bwe talowoozaako nti kati kenfunye omukazi tuzadde n'omwana kaneetongoze ngende mu kyalo nkime mukazi wange naye nga ye kyammanyi kukola ku wiikendi ajje mu kyalo tubeereko eyo akeere ku Mande akomewo akole ng'ekyo kye kimuli mu bwongo bwe nga tamanyi nti omusajja wafuna omukazi n'amuteeka ewaabwe atuusa ekiseera n'afuna ssente ne yeetongoza nze bannaye musajja wange ekyo tekyamuliimu kuba nze nazaala 27 oyo mutabanyi wa senga we yagenda e Juba 29 naye 27 nagenda yewaabwe wa maama we nagendayo mu gwali gwa 8 gwali gwa 7 omwana ne muzaala mu gw'omwenda naye nze nabeerayo okuva 27 mu gw'omunaana paka oyo 29 we yagendera eyo e Juba ate nga tabirowoozangako nti oba omuntu akola ssente kati bwenfunye omukazi nange kaneetongoze nve mu mikwano mpangise ennyumba nga tebimuliimu kati 27 oyo mutabanyi wa sengawe bwe yagenda e Juba sengawe n'amuyita n'amugamba omanyi nga muno mutabanyi wo nga bwagenze e Juba enju yiino genda ogyeyo mukyala wo mu kyalo omuleete mubeere muneeno otandike okola ng'oli ne mukazi wo kumba omulenzi yali alinayo akakabebbeze eyo ng'afunayo omuwala omulala gwe yateeka mu nju kati olw'okuba nti oyo sengawe nze yali tandabangako yalowoozanga nti gwe yasanga mu nju yenze naye ng'agamba ye oli yali yakazaala omwana we alabika ali mu mwaka awo nga gumu kitundu atannaba kuweza myaka 3 naye ate gwe yasangamu ng'alina omwana wa myaka nga 3 kitundu kuba omwana yali atandise n'okusoma nga naye tabitegeera bulungi n'abuuza omulenzi nti omukyala wamuleeta nayiseeyo naye namusanzeeyo omwana wo ng'akula mangu biki ng'omulenzi tammuka bulungi nga byayogera nga tebikwatagana senga n'agamba ye nga sibitegedde kaakati kwe kutambula okujja mu kyalo munnaye nga bamunyanjulira oye mukagundi yazaala omwana biki ng'agamba ate gwali naye mu tawuni yaani nga babeera awo nga tebabitegeera nga naye teyakyusaamu ng'era ajja ne tubeerayo olw'okutaano olw'omukaaga ku Sande bwe batyo munnaye nange bwe bambuulira nti ate munnaye eri alinayo omukazi omulala ne ngamba mulamu wange naye akyasula mu kiyungu ne mugamba nti naye mulamu okimanyi nti ngenda kuddamu nzaala omwana owokubiri naye nga nsula mu nju ya taatawo ne maamawo ng'awo mpulidde nti omulenzi baamuwa enju naye yateekamu ki omukazi ne mugamba omanyi njagala kunzimbira nnyumba nangamba era nange njagala tuzimbe ennyumba naye ndina ssente zengenda okufuna eyo mu kibiina zengenda okuleeta wano eno tugule amatafaali n'amabaati tuzimbe ennyumba ne kati nembinyumiza mulamu wange kati ate nga n'oyo mulamu wange bulwe yali agenze okugula ebizigo bye ebyo byakozesa abantu mu nviiri baabimubuulira era n'atambula n'agenda awaka era n'asangayo oyo omuwala gwe baali boogerako n'ajja n'abinyumiza nyazaala wange nga bo babimanyi
era nga kibaluma nnyo omulenzi n'afuna omukazi aliko omwana kyokka ate nga n'aleka mukazi we ow'omwana awaka n'amuleka mu kyalo n'awasa omuwala omulala aliko omwana bo nga kibaluma babimanyi. Kati ono mulamu wange yangamba omumanyi mugambe buli lwakomawo akulekerenga emitwalo 2 buli lwanaakomangawo ziri ez'ekibiina zigenda okutuuka naye waneeno ng'olinazo sevinga. Engamba okay kati omulenzi lwe yakomawo ze nembimugamba nangamba nti kati sirina ssente naye wiiki eyo we naaba nkomyewo ngenda tandika okikolanga bw'ogambye. Bwe tutyo nga nsoloza obusente bwange nga mbusolooleza ddala nga bwe nasoloza obusente ng'awo nange nga nteekawo omudaala nga ntunda mukene. Saasooka kutunda mukene kati ssezaala wange ono yali alina akaduuka ke ng'atunda busupeya bwa ggaali pikipiki bwe batyo. Kati ngamba namuwala kati mwannyina ze yajja n'ampa ssente n'awa n'omwana nga ssezaala wange alaba yampa emitwalo gyali 2 n'omwana n'amuwa omutwalo nangamba namuwala okimanyi tezo essente ze baakuwadde osobola okugulayo lita 5 y'amafuta n'otandika okutunda waneeno amafuta ga piki. Baagala amafuta nze bizinensi njagala naye abantu bawaneeno balyaka nnyo. Olaba omuntu ajja najjaneeno mu dduuka lino akantu n'akateeka ku piki ka nusu 150 ka 2 n'atakusasula naye amafuta gange abantu baba bagenda kutwalanga ga bwereere gula amafuta otunde. Bwe ntyo nenkwata ssente nenziwa ssezaala wange n'antumirisiza amafuta n'obucupa nentandika okutunda amafuta nentunda amafuta nenfuna ssente mu mafuta nno tandise nteeseewo omudaala ntunda emboga nyaanya mukene binyeebwa butto bwe bityo nga nteeseewo akadaala kange nenkola twagenda okuyingira 2010 nga nfuniddemu ddala akasente kati ng'awo ngamba omulenzi naye ng'aleeta ze yaŋŋamba ze yali afuniyo mu kibiina mu ttawuni nga mbuulira nnyazaala wange nga ssezaala wange ng'agenda ngulira amabaati nga bangulira ne bulooka embisi nga banteekerawo akayumba ng'awo mpulira nti n'omugole ow'omutawuni naye n'azaala yazaala awo 2 mu 2 mwenda omwo mwennyini omugole n'azaala. Kakati omugole bwe yazaala omwana nga wa bulenzi nze nazaala wa buwala ng'omugole ye n'azaala omwana we ow'obulenzi. Kati awo nze nenzimba akayumba ssezaala wange n'agenda n'angulira amabaati gaali 9 ne banzimbirawo akayumba kange ka kisenge na ddiiro baakasibisa bulooka mbisi ne bakanteekerawo awo. Ssezaala wange balansi yafiikako ne bangulirako ekitanda ne bangulira omufaliso bangulirako amasuuka nali nina amasuuka naye ne bannyongera ne bangulira amasuuka bulangiti ne nnyingira akayumba kange awo bwe batyo mu mpolampola. Omulenzi n'ajja n'akomawo nga nnyingidde akayumba n'agula kateni z'omu mulyango ezaawa buliri bwe bityo n'agula ebintu aguze n'agula akakapeti n'aleeta. Omanyi abavubuka ab'edda bayagalanga nnyo okukuba amawulire mu nju. Kati awo nga tuyingidde akayumba n'atandika n'atyanka awo ettaka nga lirimu obusa n'amala bulungi nnyo akayumba. Bwe yaddamu n'akomawo n'amawulire n'atimba mu kayumba mwonna ne tubeeramu omwo mu kayumba naye nga nze nabitegedde nti mukyala we oweeri yazadde omwana ow'obulenzi naye oli omuwala ow'omu ttawuni oba omulenzi bwe yavangayo yamugambanga nti mukyala ajja kukola ki sibitegeera bye yamugambanga. Kati awo ne tubeerawo awo omuwala ate n'addamu n'afuna olubuto olulala n'azaala omwana. Yazaala omwana nga olubuto emyezi oba yazaala omwana ku myezi nga 6 omwana yali wa kubikka
mwana n'azimbulukuka omutwe kati omulenzi n'atandika okutya omwana ng'omulenzi ng'akomawo buli nakanaku nga omulenzi n'atandikanga okukomawo eno kati oyo mulamu wange olwo kamwogera erinnya kuba yafa baali bamuyita Jafari. Mulamu wange oyo Jafari kye yakola ng'akwatagana n'oli omuwala ng'amuvuga n'abaana be 3 ng'abaleetaawo ng'abatuusa mu kkubo ng'atuusa omuwala oyo mu kkubo ng'amulagirira awaka ng'amugamba naye toyogera nti nze akuleese naye awo we yamussa waliwo omusajja neiba waffe sijja mwogera kuba akyaliwo yamulaba ng'amussa ng'amugamba tambula bwoti ne bwoti otuuke mu kasenta waliwo omusajja muzeeyi bw'ati ayambala bw'ati ne bw'ati omweyanjulire ye taata waffe. Bwe batyo ng'omuwala ng'ajja n'abaana be 3 omu ng'amuweese ku mugongo n'omulala amukutte ku mukono omulwadde ng'amukutte waneeno mu kifuba ng'ajja ng'atuuka nze ndi ku kadaala kange akadaala kange we kaali we wali edduuka lya muzeeyi waffe ng'amuwala ng'atuuka nga muzeeyi oyo yali agenze kusaala ng'ali ku muzikiti ng'omuwala atuuka ng'atuula awo waali wabeerangawo akafoomu nga nze wendi awo nga nange mulaba naye nga simweteerako nnyo birowoozo omuwala ng'atambula ng'ajja ng'ambuuza ng'amugamba muzeeyi waawo waali naye agenze mu kusaala nga nze mubuuza tukubuuzaako gaawa nali ndinawo awo akadomola kange ak'amazzi ag'okunywa ng'agamba mpaako amazzi ng'afuka amazzi mu kikopo ng'amuwa ng'anywa ng'amwongera amalala ng'awaako n'abaana be nga banywa nga baddayo wali eri ku foomu nga batuula nze nga mbeerawo awo nga muzeeyi ng'akomawo mu gye yali agenze okusaala jwali Lwakutaano ng'agenze kusaala Jjuma ng'akomawo ng'atuula ku foomu y'emu n'omuwala ng'omuwala afukamira ng'amubuuza ng'akwata omwana ono omulwadde yali omunene w'omutwe ng'amuwa muzeeyi ng'abazeeyi wobamanyi naye teyagana ng'alera omwana ng'omuwala abimunnyonnyola nagenda okulaba muzeeyi asituka ku foomu we yali atudde ng'adda mu kaduuka ke ng'aleka awo omuwala ng'omuwala abimunyumiza ng'abinyumya nange nga ngenda nga mpita omukadde kubanga awo wennyini we twali tukolera era nga kumpi n'awaka nga ngenda nga ngamba munaye maama ndaba ku dduuka ewa muzeeyi waliwo omuwala azze n'abaana 3 naye akutte omwana omulala n'amuwa muzeeyi abadde akyanyumiza muzeeyi ne yeekanga n'asituka ku foomu n'adda mu dduuka naye sibitegeera bigenda mu maaso naye omwana omulala mulwadde embeera mbi naye ng'agamba namuwala biki byoyogera kati ye mulamu wange yali abimanyi n'oyo omwana omulwadde w'omutwe ng'agamba mulamu naawe olimba kati mulamu wange ng'atambula ng'agendayo kati mulamu wange yagenda okutuuka nga ku mulamu we kwakuba amaaso ng'asooka ng'adduka ng'ajja ng'abinyumiza maama we ng'agamba ye munale nga maama we ng'agendayo ng'omuwala bamuggyayo nga ne muzeeyi bamuggyako abaana nga bakola ki nga babaleeta awaka kaakati nga nange ngenda awaka ng'ambuuza omugeni we nabuuza omanyi yazaala wange yali anjagala nnyo ng'agamba maama mbuno onoomugyawo ono omugyawo naye ono omwana yowabbaawo n'ono gwasitudde ono yajja naye ng'omuwala agamba ekitegeeza buli jeena eriyo omukazi ono ye mukazi we gwe yasooka naye era n'omwana waabwe waali omwana waabwe omukulu kana kaabwe kali kabuwala omuwala no bamutuusa saawa nga 9 ez'olweggulo kaakati ne tubeerawo awo nze munaye saanyiiga ne nzirayo ku mudaala gwange awo nga n'akasimu kange ak'akabiriiti ne nkubira omulenzi ne mugamba munaye tulinaye n'awaka abagenyi naye wanditeze n'okomawo n'oleetako ne ku byokulya ebiriibwa abagenyi nambuuza abagenyi bavuddewa ne mugamba ojja tegeera ng'okomyewo wa we bavudde n'agamba kaale era ngenda tera kukola ki okukomawo kuba njagala kukola ki wayalinga sola
ne mugamba kale era bwali tebuli busa Blaze n'akomawo n'ebibaatule ebya sola biki yagenda okomawo bw'ati mu lujja ng'akuba amaaso yagatuusiza ku kaana ka mukyala we nga bali walala n'owange naye omwana w'omukyala yali asingako owange obukulu kirabika yali amusingako omwaka nga 1.2 kuba ye bamuzaala 2 nze ate owange bamuzaala 2 nze owange ne muzaala 2 yali asingako owange emyaka bwe gityo kati yagenda okugira bw'ati okuva ku gaali nga ku mwana w'omukazi kwakuba amaaso nambuuza oyo omwana azanya n'omwana wange waani ne mugamba wa mugenyi naye nange omugenyi ali eyo sibitegeera n'agamba jangu tugende tubyogeremu ne mubuuza ate ebiki n'agamba jangu tugende tubyogeremu kaakati nze nali nganye okusituka ku mudaala gwange n'agamba nedda jangu tugende tubyogeremu nankwata ku mukono ssezaala waffe wali eri atukenga bulungi nnyo nankwata ku mukono wuuyo nampusaawo kakolokolo omukyala waali awo mu muti atudde ne nnyazaala waffe ne bakabalamu bange abalala nga bali awo nampisaawo bukolokolo paka mu nju paka mu kisenge tuyingidde mu nnyumba omulenzi twayingira n'olugi agaddewo olugi tutuuse mu nju baabo tuyingidde paka kisenge ng'atuuka ng'antuuza ku buliri ng'afukamira ng'agamba nsonyiwa oyo omukyala nze yaneesibako bwesibi naye nali simwagala ye kennyini n'aneesibako olw'okutegeera nti baali bampadde ennyumba nze ne mugamba ebyo tobinyumiza byonna tewali kyesimanyi babinyumiza dda byonna mbimanyi byebyokuwa ennyumba biki byonna mbimanyi tewali kipya kyesimanyi naye nze wamma gwe nali njagala okutwalamu eyo ennyumba naye omukyala oyo najja n'aneesibako ye yali anjolezanga engoye eyo mu tawuni naye najja n'aneesibako okukakana bwe namusindika nti agenda alongoosa ennyumba simanyi biki nagenda okuddayo akawungeezi namusanga mu nnyumba n'omwana we ng'aleese n'ebintu bye nze ne mugamba byenyumiza ate nze si byemmanyi naye nze byonna mbimanyi mukazi wo era nilwe yazaala omwana omulenzi omwana eyasooka nabitegeera era niwe yazaala ono owokubiri era nabitegeera nti era wuuyo ayogedde n'agamba nti ali lubuto nti tewali kyesimanyi nti kati nze ebyo byenyumiza oli musajja musiraamu nze waffe sirina mwanyinaze alina mukazi omu nti kati gwe bizibu byo nsawoyo nakiwato kyo byebikweyimirira so sinze nti era nze sirina we binkwatirako bya mukazi wo n'abaana bo buvunaanyizibwa bwo si bwange nze kasita obeera ng'osomesa omwana wange nange ng'ondabirira ebisigadde saagala mmanya bizibu byonna mukazi wo n'abaana bo naye ky'olina otegeera byonna tewali nze byonna mbadde nga mbimanyi era okutandika okuteekako olutalo nzija mu nju ya nnyazaala wange onzimbire waneene ewange ng'amaze obitegeera nti olina omukazi wa butawuni omuvubuka yatya nze ne muleka mu nju nenzijanga zo mufukira amazzi okunaaba nefuka amazzi mu budomola nengenda nemuteekera mu kiyigo nenteekayo nettawero bulungi nnyo nemuyita nemugamba jangu ogenda onaabe omulenzi era n'afuluma n'agenda n'anaaba n'amaliriza okunaaba bulungi nnyo n'ateekamu engoye ze zaabeeramu awaka n'agenda n'ayanyiriza omugenyi n'amubuuza nga naye yenna yeebwalabwala omuwala n'amugamba ekitegeeza bulijjo eno olinayo omukazi n'agamba ye mukazi wange omukulu era tulina omwana ng'asitula awo abaana be ng'asitula ow'omukazi omulenzi n'owange omuwala ng'abeerawo era ono ye omwana wange omukulu biki n'amwanjulira maama we n'ekitaawe n'ampita kati nze bwe yampita n'amunyanjulira n'agamba mukazi we era ono ye mukyala wange omukulu kaakati awo netunze saddamu kigambo wadde n'ekimu nga nange nabeerawo awo nga nsirise omanyi nze nali ndina eddalu naye bwe natuuka eyo
oba eddalu nalikoleranga mu bafamire yange bwe natuuka nze gwe mulaba nawola nze nga ndi mukkakamu omuntu nga ne bwanvuma simwanukula naye kye nali nnina era nakati kye nnina abantu bawaka bonna tewali atanjagala wadde n'omwana omuto ne tubeerawo awo omulenzi n'abeerawo awo n'agenda n'abuulira taata we omuwala n'ayomba ziwezaawo ssaawa 12 omuwala n'ayomba n'akwata abaana b'embwa agenda omulenzi n'agamba genda n'ababiri naye onoomota olina gy'omutwala omulenzi gwe yasookerako n'amugamba agende n'owuwe n'ono gwe yakazaala ow'omutwe omuwala n'ayomba bwe batyo omuwala n'atambula n'agenda n'asula ku Erosi ate jjukira ku Erosi we yasula muganda wa ssezaala wange naye ye mukulu we yali agenda ne bamugamba tolina gy'otambuza baana bano eno wali eri mu mugga ogenda kuyitawo oti ekiro kino n'abaana biki n'agamba njagala genda ku Erosi bw'atyo n'agenda ku Erosi ku Erosi gye yagenda nga ye muganda wa ssezaala wange kaakati ne babayita ekyo ekiro akawungeezi ssezaala wange ne mutabanyi we ne bagenda n'omuwala n'agamba nze nga bulijjo abadde nga taŋŋambako nti alina omukyala omulenzi n'agamba saakugamba nti nina omukazi olw'ensonga n'oli saamugamba nti gy'oli nali siraba nsonga lwaki gwe mbikugamba ate ng'omukulu tamanyi nti gwe gy'oli ne babeera eyo ne omuwala n'ayomba nnyo ne babeera eyo n'amuvuma obusiru n'amugamba tomanyi wawe nkujje kuba tobeereka naawe oli musiru yayomba nnyo ne bamulekayo eyo n'asulayo eyo wa kyamaani omulenzi n'akomawo eno awaka ne tuli ekyeggulo ng'era bwe tubeeranga bulijjo ne twebaka naye bannaye omulenzi yatuula mu ddiiro yabeera mu ddiiro mu ebyo ebiseera ku leediyo z'ewaffe yebusoga ku leediyo busoga kwabeerangako senga gwe baayitanga Namulondo Zakiya n'abawuliriza okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 6 ne biggwa naye ng'atudde mu ddiiro eyo ng'asirise n'abeera mu ddiiro bannaye omulenzi yabeera mu ddiiro yayingira ekisenge kumpi ssaawa nga 7 ogw'ekiro nze ne mugamba mbadde mmanyi ogenda kwebaka eri wamuze yeesuze mukazi wo. Njagala okwogera ku bintu biringa 5-6 chap mu kitundu kino ekisooka. Love story eno giwa obudde ojja kwongera okuzuula nti ebintu bingi bigenda mu maaso mu nsi ng'obulamu bwe butambula ewuwe Muyenge Bungereza mu Amerika mu Sweden ewa mama Jackie mu Amerika mama Annie nga biralamu nnyo ensi w'otambulira w'ogirabiraawo bannange ebintu bitambula nga birala nnyo. Ekisooka abaana okubanga bakuyita jjajja nga gwe bazaala bisoomozaamu abaana abo tebatera nnyo kuvaamu Katonda bw'abasiya ayambye. Abaana bano baba balina speed gy'otalina waba waliwo generation gap nnene. Abaana bano okuba nakyaringa oteeka okuba nga toli wala nnyo ne bwe balaba ne bategeera ebintu bw'obeera ewala ennyo kyamutawaana obyogera biyingira wano ne bibayita kuli awo jjajja yavaako baawe bakuyita na jjajja muwulire sisita ng'alwanagana n'okukozesa ekigambo taata ng'onaawulira jjajja kubanga ekyo kye kyamubeerako bagenda okuba nga bakakasa nti taata waabwe oyo abadde oyo ng'amaze okufa. Ekyo ekintu kinene n'ekyo njagala okulabula abaana ab'obulenzi nkubuulire ate mu mulembe guno okuzaala abaana ng'oli mukulu okuzaala abaana nga I'll give an example okufuna first born wo ng'oli mu myaka 4 ng'oli mu myaka 5 njagala kutegeeza ebigambo bino n'ali mu myaka 3 kijja kwetaagisa okubeera omugagga ennyo. Oyinza obutakitegeera kati ne tukiwa obudde otuuka mu myaka egy'obukadde egy'okuwummula abaana bakwetaaga nnyo amaanyi gakuwedde endwadde zikusumbuwa emirimu tokyasobola gikola nga bwe wagikolanga edda. Abaana basobola okukulaga embeera be baba naye musanga nga tebagala ogende ku viddi Katonda bwakuyamba ne bakisabika nga totegedde nnyo makulu gaakyo naye abaana baba tebaagala balaba ng'obalabisa balina okuyita ddadi ate abaana bwe balaba oteekwa okuba nga oli jjajja ow'okubiri. Ekyokubiri
njagala mutegeere ebigambo bino nti abaana abamu beetaaga okulererwa n'okwagazisa okusoma mu ngeri ez'enjawulo nga approach ndala. Naddala abaana bano tetujja gamba nti abaana baba basiru. Mpulira abaana bano abanyuma story bulina agamba nti nze mu kibiina saali mugezi, opposite y'obugezi si busiru. Bannange abaana bano amasomero g'ennaku zino ekimu ku byengagaddeko agamu balina okukkiriza okwa waggulu nti teri mwana musiru, buli mwana mugezi, naye tutegeera mu ngeri za njawulo, ono adduka ono tadduka, ono w'amaanyi mu kino ono munafu mu kino, nga kizibu okusanga abaana nga bonna bali kyekimu. Singa tweyuna nnyo amasomero agalina approach eyo, abaana baffe babeera demotivated. Abaana ne babeerawo nga bali discouraged. Ndowooza kankozesa ekyo. Taperforminga bulungi, abasomesa bajja okwogera mumujja goba musomero, mutujja batema, abaana ne batuuka okugenda nga bakingiza mpola nti oba oliawo bo tebagwana kweyongerayo, alaba amala biseera, bwe boogera ku baddo, balina ebintu bye boogera nga ye alabira ddala tagenda kusobola bituukako kubanga taperforminga bulungi. Naye ng'omwana ayinza okubanga tajja kubeera mulungi mu subjects zonna, mu masomo gonna, naye nga bw'agenda alererwa nga kirina n'engeri kye kiyinza okumuyamba. Abaana tubayigirize nti basobola okubeera mu kibiina kyekimu nga si buli omu nti akulembera, si buli omu nti akwata ebifo 10, 5 ebisooka. It is very okay. Naye amasomero competition etaddewo embeera okulowesa abantu nti tekiri nnomo be bayita abaana be bakulembedde. Eyo nsobi, n'olwekyo ng'olonda essomero genderera omwana wo mumanyi nti bambi akwata mpola, wakugumiikiriza, wakuyambako, wakulera nnyo. Kati ate omuteeka mu ssomero nga lya competition, abaana bangi nnyo, abasomesa pressure bannene, kilaasi ogisanga erimu abaana 10, eyo stream emu. Omwana wo ng'owulira yalibadde mu ssomero nga balinga abaana ekinene 50 or 30. Omwana bajja okusobola okumulabira ye nga ye, si kuvuga lufaaya. Kale nno ebyo bitunuulira ng'omwana wo omulondera essomero, banaamusobola, anaasobola okubeera ku sipiidi yaabwe. Ezo ensonga nazo nkulu. Omutawaana gw'okuwunzika nga abaana bayingira mu bufumbo nga bato era biva ku bino, ne bawunzika nga escape route oba obuddukiro bufumbo. Nonga ani abagamba nti abalemeddwa okusoma, abalemeddwa okugenda ku university, abalemeddwa okugenda mu secondary balina kuyingira mu bufumbo? Bannange ekintu tukyonoonya okuviira ddala wansi. Kati obufumbo ne buba nga balowooza nti badampinga budampinze eri. Kati ne bamaze omuyingizaamu kino nti talina magezi, tasobola kubeera bulungi. Kakati ate ne balaba nga talina kuyingira mu bufumbo. Oba obufumbo bugenda kubeera kyo kujja nga Katonda ataddewo buteesi mukono gwe na kisaakyo. Kakati okufumbirwa abaana nga bato kya bulabe, so nga ate n'abalenzi okuwasa ennyo nga bakyali bato, bannange nakyo kya bulabe. Njagala okukkiriza ebigambo bino mu Mukama waffe, si mu bubi naye mu bulungi. Ba sweetheart abaagalwa, waliwo ebintu bye tulina okukkiriza nti birina okudibizibwa. Eriyo famire ng'omwana okuwasa myaka 18, myaka 17 ng'omwana awasa. Because it is the order of the day. Taata yafumba, ate kakati nze ndudde nawo. Taata yawasiza ku myaka 17. Agenda okuyingira emyaka 19 ng'abakazi alina 3, abaana alina 6. Bannange ebimu birina okudibizibwa. Nkiddemu ebintu ebimu birina okudibizibwa. Ensi ekyuse nnyo. Obulamu buli bwali bulala, obutamanya bwali bungi. Okukola ebintu nga tukozesa emitwe gyaffe gyokka, byali bya baana baliwo. Ensi ekyuse, oteekeddwa okugeraageranya. Waliwo ebintu ebirungi ennyo ebyedda, bingi nnyo, nga twetaaga kubisembeza bijje ne mu mulembe guno. Naye ate era tukkiriza nti waliwo n'eby'omulembe guno bye tukkiriza nti si birungi. Ekyo kitegeeza ne mu mulembe omukadde waliwo ebintu ebitaali birungi. Kumala gawasa, omwana akyali mu bazadde n'amala gawasa, batandika obufumbo nga abamu tebafudde na kumanya ono alina kaki, ono alina obusobozi okulabirira omukazi, alina obuvunaanyizibwa mukulu ekimala, amanyi kitegeeza okulabirira abantu, si mu ssente mu akaunti mu kulya na biki, naye n'okumanya nti kati olina abantu abeetaaga obudde bwo, oteekeddwa okuba nga okola okunoonyereza byo byetegeeza ki. Kyenvudde ngamba nti ebintu ebimu tukkirize nti birina okudibizibwa. Tubeera n'abantu awaka, mulabye ennaku zino kiwulikika nnyo, omwana n'abeera mu nnyumba emyezi 6-7 ng'ali lubuto naye nga tebamanyi. Saagala kugamba nti kituleetera okukubamu ebituli muzadde munnaffe nga tugamba naye oli muzadde kimala, omwana ono mutuulaawo ne munyumya.
omwana ono osobola okubeerako naye eddakiika 5 10 ssaawa mukola emirimu naye abeera involved myezi 5 6 7 ng'omwana ali lubuto naye ng'abazadde oba abantu bawangaala nabo tebamanyi. Kitegeeza ki? Kinene. Ekisembayo njagala babuulira bino abakyala tuyinza obanga ffe baami naye ssebo waliwo naffe bye tutya. Nkubi akafaananyi Ssenkagala ono ng'ali mu ddiiro atudde awuliza radio pulogulaamu erabika n'okunyuma temunyumira naye bw'alowooza okuva mu ddiiro agenda ayingira ekisenge ng'alaba kigenda kutokotani covered kubanga ekintu yakiye ekintu kyayise. Munnange mbabuulire waliwo bambi lwe mulowooza nti tuli bagumu nnyo nti tetulina feelings tetulina emotions naye ng'olumu bitusukkako bususi. Nolaba omusajja ng'asiise ng'ali guilty nakabaliro mutambaale ntya ng'omusajja wajja n'afukamira si bonna abamu bamanyi kikwesa akajanja. Olabyewo okufumiitiza olabyewo okumalibwako emirembe n'embeera abanga kakali ekyo singa nina engeri gye nsobola okuza olutamya omega kino nenkirongoosa munnaye olumu muba temubimanyi naye tubeera eyo nga tuguluba okubira ku banno n'obawuliriza ku message nga banne munsabire odde waka ng'obudde bugenze nga tova mu makubo makyamu nesebo nga wira ino nga banne awola leero ono banzise ulaga gasozi okakasa abasajja gye bali kokabannange otuuka awaka n'oba kati oba eng'ombe njikube oba kati geeti njeggulire ate bona eggulira geeti n'oggulira n'ennyumba otuuka enjala ekuluma walaayo oyagala kulya mmere naye ng'okimanyi bulungi nti tova mu makubo makyamu naye ng'omuntu omumanyi ogaba bannange leero nolwekyo nga mubeera eyo nga mutubazi attitude n'ebibeerabeera njagala mukkirize nti bambi gye bali abasajja nga nabo bennyini babeera badadi kati nyina bimunyonyola ate nabadde awo byangayazaako nade nga kati kansooke nkole kino nkimale ngende omulundi gumu kakana obudde bunkutteko ate okimanyi nti waliwo ne jaamu gw'otanyonyola wali obaddeko mu jaamu nga bonnyonnyola nti oli mu jaamu tebakikkiriza kyali kikubaddeko nga waliwo agamba nti ali mu jaamu naye ng'olaba biboozibozi ng'akugamba nkubira video call ng'owulira akumanyira bumanyizi n'akuweereza ebifaananyi n'omugamba nti oyo AI bibeerawo. Abasajja abamu batya n'okudda eka nga gyawunye bambi bibaawo olumu olingizangakokko tumanya okuba oli akubi owaye sayimo sozi eno kisimanyi oba ogenda kuntaasa otya madamu atabuse nti ate kiki ebyo bye tubaddemu kakati ate engeri gyembimunyonyo tugenda tukuba ekibozibozi guno jula bwabadde atukaya ne tulwalwawukaawo olowooza abikkiriza omukazi bannange munsabire simanyi munnange bibeerawo naye bibeerawo ng'omusajja oyo awa mukazi w'ekitiibwa ogera gamba amuwa ekitiibwa lwaki teyamutegeezezza waliwo ebisoba nga naawe bikusobako nga tali makubo makyamu naye ng'ali badali naga bannange asobola olumu okwetondera naye nama olumu manyi embeera zammwe ye ate kati onneetonderako anti era wazze omanyi ndi wakunnyonnyola ate kati ndowooza otuukiriza lwalumu era mutima ogamba wandulinga ono nno muyambye taata ne bw'oteetonda ye nnaakola kinze ne mukazi bukazi ngenda kugalamiza nkukube naye ensi ejja kunkubira omwogenda ozunziza obupala obwo ensi eno ojja kugiraba katonda akulaba emisana ekiro bannange ebige kati ona nga tugamba tufudde olumu obaako nekyaliwo ogwoleno nga awuliriza olinaagamba bwafunawo akaganya nga lyakasiikire ngako owaaye wekwendi onanga asirika wemenye tajja bitegeera nze nkutegeera blood tusaba eno tuli ku mavivi temusobola kikkiriza n'ebibeerayo so nga ate olumu n'embeera y'ebyenfuna ayinza obbeera eyo nga bimukutte. Guys, I have seen stressed men in offices ng'abakozi bonna bagaddewo bagenze bossi ng'ali mu office ng'alina byayitamu nga n'amaanyi agakkubira essimu ogenda kuteekawo mbeera era kati otuukiriza luwala omu kati olwo I have seen them with my 2 eyes n'alaba firimu kati osobola bitegeera waliwo ebintu abasajja bebasobola okuba nga babiyitamu nga tosobola bitegeera ate ng'akimere tojja bitegeera kati nga teyeetantana nakunnyonnyola n'afaafagana embeera n'omuyita omwenzi n'omuyita buli kimu n'agamba ono mukazi nze ndi musajja kansirike
n'olwekyo mbagamba nti abamu bambi baba babiraba akabonero k'omusajja oyo okubeera mu ddiiro ng'atidde ate kisoboka nnyo okubanga oli yali amwesibyeko nga bwe yabinnyonnyodde kisoboka musajja wattu ne bamukabasanya agasozi wabala tuleke okukabasanya njagala onsaasire nkuleke wano nange ondeke wano tusengane mu kitundu ekyokubiri emirembe gya Katonda gikubeere nange gimbeerereyo ne bulijjo mu linnya erya Yesu and we all say amen.